Mugema okusooka twebaza Katonda olw'obulamu bwamutuwadde okubaako naye. Ekirala ntwebaza Mukama olw'okusobozesa buli asobodde okujja nga tukungubagira muganda waffe Daudi Mugema. Weewaawo nti bode tennatuuka ne at least nga bannabitone tulaze obumu ne tugamba katubeerewo ku lw'okufiibwako omuganda waffe Daudi Mugema. Daudi Mugema ono abadde musajja wa byewuunyo. Tabadde muyimbi nti aluddewo nnyo, be bamu ku twandise nti bayimbi bato, naye abadde yekkiririzaamu ate nga amanyi kyayagala. Olunaku lumu Daudi Mugema yajja ewange nanga muzeeyi mayinji, njiye ennyimba zange tezitambula bulungi naye siva wano nga topandikidde luyimba, njagala ompandikireyo oluyimba. Daudi Mugema ne mugamba oyagala ku topiki ki? Nangamba waliyo abantu abanvuma kati mpandikire oluyimba. Daudi okumanya yali yekkiririzaamu n'alemera ku lubalaza ne mugamba kali mpa olupapula ne peni kyenjogera kyowandiika era ntuwandika oluyimba olwo baluyita abakulemesa tebalivaawo kuba nabo ogwo gwe mulimu gwabwe kano koomaze okubategeera balinze kuswala. Daudi Mugema n'aluyimba ne tutandikirawo okubeera n'omukwano ogwa Namaddala ne Daudi Mugema kubanga nga yekkiririzaamu ate nga kyatamanyi abuuza. Ekiseera ekyaddirira Daudi Mugema kwali kulwala kugulu, naye waafiiridde nze nali manya okugulu kwa Daudi Mugema kwawona, wabula ekitwewunyisiza ku makya ga leero kufuna amawulire nti Daudi Mugema afiiridde eggulu. Olunaku lwajjo nafunye omukisa nenjogerako ne Daudi Mugema, yankubiddeko nangamba nti waliwo omwami alina birthday party ye naye ayagala mugenda omuyimbireko. Ne mugamba alina budget ki? Kati bwe yangambye budget ne mugamba naye omanyi Mugema, budget eyo sijja gikolera naye mufunire omuyimbi omulala. Naye teyandazzeko kabonero konna nti mulwadde. Kyannaku nti leero tugudde n'amawulire nti avuddewo. Wabula nga nsaba nga ndi wano situjja kukoowa kujjukiza bekikwatako. Bannange buli tusaba ekigambo copyright law, copyright tetusabye kinene nnyo. Mugema abadde muyimbi era ennyimba ze zisigaddewo naye bekikwatako. Etteeka lya copyright nga bakwata omubbi w'enkoko ne bagamba sasula nannyini nkoko, n'oluyimba bwe kiri tusaba liyisibwe nga teriyisiddwa ku lwa muntu tulina favor naye nga lisiddwa ng'amateeka amalala, ng'era okubba ekiyiye ky'omuntu musango, nga bw'obba emmere y'omuntu, nga bw'obba enkoko z'omuntu oba embuzi oba ente. Kyetusaba gavumenti yaffe tukolere kubanga leero bassebo ne bannyabo industry yakwasibwa omuntu omu Jerusalem Sale. Now twagala kukwasibwa ggwanga. Mugema abadde mulwadde ng'omuntu gwasobola okutuukirira jeno era abadde amuyamba, naye singa nga copyright yaffe yali etambula nga buli akozesa ekiyiye ekyo alinayo akasente kakusula ne bwe ziba ennusu 2 osanga Mugema ennyimba ze zaalinawo zaali badde zimudduukirira. Ennyimba za Mugema weeziri ate zijja kubeerawo era bangi abamakompyuta bazikozesa, naye ne Mugema yennyini yaziyiya alina kuzigula buguzi. Teziyamba wadde omwana we era tezijja kuyamba wadde omwana we, tezijja kuyamba wadde famire ye. Olwekyo kye tusaba bannanga bali mu parliament
etteeka lyaffe lya corporate liyisibwe. Twawulirako nti oba twafunye oba baliteesaako naye twagala baliyisize mu paalamenti. Etteeka lya corporate tuleme kugendanga wa genosale kumusaba etteeka lya corporate no. Etteeka lya corporate tulisaba paalamenti liyisibwe ng'amateeka amalala. Twasabadde etteeka lya corporate waliwo n'agasayiningiddwa nga gakajjajjojjo. Ekintu abayimbi kye tusaba si kinene nnyo. Tusaba bwannannyini oba tusaba obukuumi ku biyizibwa byaffe. Music gwafuuse mulimu ddala gwe tuyingira nga tuli bato ne tugukaddiiramu ng'abalala bwe bayingira obulimi bwe bayingira obusuubuzi. Kati naffe twagala protection ku wakisi zaffe ze tukola. Mugema singa abadde ne protection ebadde ejja mujjanjaba copyright eyo ejjanjabe n'abaana be mbadde ne mutabani wa Mugema awo sali ali mu senior 5 ambako nti etteeka lirina kuba special police tunagijja bano abalala amateeka agayita police ebakuuma etya bwe linayita ng'amateeka amalala protection tujja gifuna. Musonyi wako kayisawo kabadde kannuma. Bwe tuva wano olunaku lw'enkya tujja kuba twolekera ekyotera Rakai gye bazaala Mugema asuleko ewaka ew'abakadde be. Okuziika kujja kuba kwa Lwakuna. Eyo yeteekateeka ekyaliwo. Bw'anaaba asobodde okujja mugamba nti bw'anaaba asobodde bode yonna baba basobodde gituusa ekiro kyaliwo tugirabako well and good. Ekiraba tukisobose tujja kuba nga tugenda bugenzi kyotera esule enkya ekyotera then ku Lwokuna tube nga tuziika. Njogedde bingi naye mpita we nandikomye naye mwebale nnyo mwebalire ddala okujja